otyo obadde oyagala kusiramuka bambala bulungi bakusanyusa nga batambula entalabuuse ekunyumira ng'ogitadde ku mutwe omuceere gwabwe guwooma kati owulira naawe obeegomba nga tonnaba kusiramuka sooka olabe vidiyo eno nkomewo tutandikiraawo genda oguyiwe. Era waliwo ne ahadithi eziraga ti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda n'afuuyisa mu kidoli. Kati bw'afuuyisa mu kidoli waliwo omukyala eyakyala mu maka ge kitegerekese. Kati bwe bwakya ku makya n'amugamba agenda ayiweyo omusulo ogwo. Hadithi ezimu ziga nti yagamba Anas agutwale wabweru kuba ziri bbiri naye njogera zonna njagala zijjayo. Omukyala yo olwakwata omusulo yakola ki? Yagunywa bunywi. Abangi ne balowooza nti omusulo gwa nabbi si najisi era omusulo gwa nabbi gulimu baraka nga baraka yabeeranga muntu yoze ne mu malusu ge ne mu bikolondolwa bye ne mu minyira gye kubanga ebyo byemmenye byalinga mu baraka era kakolondolwa nga bakirwanira basahaba bwe babyesiiga n'eminyira bwe gwabanga bwe gutyo ye nga yasaze enviiri nga tabagaana nga yasaze enviiri nga bazikwata bazeemetta bazeesiiga waliwo ne yawuluzi program Church Before Church nze muweerezawo John the Preacher. Kati katutandike bwe tuti abatamanyi kigambo baraka kitegeeza mukisa. Omusajja akugambye omukazi bwe yanywa omusulo gwa Muhammad ne bagamba nti nagwo gulimu omukisa mbu kubanga entuuyo za Muhammad, amalusu ga Muhammad, eminyira gya Muhammad, ebikolondolwa bye bwe yakololanga mu nsaasire okwogera ebigambo bino abamu nga muyinza okuba nga mulya. Naye mbu bwe yakololanga n'awanda mbu ng'abatume baswaba badduka emisinde ne babiyoola ne babyesiimuula mu maaso ne babyesiimuula buli wantu. Kati ekyo kimu kubikakasa nti omusajja ono nabbi wa bulimba. Kubanga Bayibuli ne bannabbi abaamusooka teriiyo yasomesa kigambo kifaanana bwe kityo. Ebyawandiikibwa bigamba bitya? Ngero essuula ey'ekkumi olunya olw'abiri. Bayibuli ega nti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza so tagatta buyinike bwonna wamu nagwo. Kati omukisa gwonna oguliko obuyinike ogwo teguva eri Mukama. Ogwa Mukama gwe gugaggawaza era tagatta buyinike wamu nagwo. Omukisa gwonna oguliko okusaddaaka, omukisa gwonna oguliko okuwanda amalusu mu kamwa, omukisa gwonna oguliko okuwanda amalusu mu ngalo gwa busamize. Mukimanyi bulungi nti akasamize okasangeyo nga tekasenya mannyo ne kalyoka kakuwanda amalusu mu ngalo ne kagamba gasiimule maaso ogenda ofuna omukisa. Egyo emikisa egifaanana bwe gityo, baraka ezifaanana bwe zityo za busamize za bulogo. Eyo ensonga lwaki tubagamba nti omusajja ono tiyali nabbi wa Katonda, omusajja ono yali nabbi wa Setaani. Nkiddamu, omusajja ono tiyali nabbi wa Katonda. Katonda akozesa maama Fiina, Katonda akozesa abalubaale, ye Katonda eyali amukozesa. Abantu abo be bawanda amalusu mu ngalo z'abantu. Mukimanyi abaali bagenzeko mu masabo, abaali basamiddeko mukimanyi bulungi nti abasamize be bawanda amalusu mu ngalo z'abantu ne babagamba ogeesiimuuza. Ekyo mukimanyi. Kati bwe kibanga ne Muhammad bw'ati bwe yakolanga, ekyo kikulaga nti yali musajja musamize. Bayibuli egambye nti omukisa gwa Katonda, Katonda tagugattako buyinike. Abange ffe ng'Abakristaayo tufuna tutya omukisa? Tetugufuna kuyita mu malusu ga Yesu. Tetugufuna mukisa kuyita mu malusu ga muntu yenna. Omukisa gwa Katonda, ekigambo kya Katonda kye bayita Bayibuli kitulungamya engeri y'okugufunamu. Ekyamateeka essuula eya 28 olunyiriri olusooka Bayibuli egamba bw'eti: awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo, okukwatanga ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga, Mukama Katonda wanaakuguliranga enzigi amawanga gonna agali ku nsi,
n'emikisa gino gyonna ginaakugiranga ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Kati omukisa gwa Katonda bassebo ne bannyabo bw'oba onooguyingiramu toguyingiramu lwa malusu ga muntu, toguyingiramu kubanga bakuwadde omuti, toguyingiramu kubanga waliwo akati k'otadde mu waleti, naye oguyingiramu lwa kugonda na kuwulira kigambo kya Katonda. Omukisa Katonda agugaba. Katonda akuwa omukisa ogutaliiko buyinike, ogutakutuma mbuzi, ogutakutuma nkoko, ogutakutuma kintu kyonna. Naye guno omukisa oguva mu kukuwandula amalusu mu ngalo babuze kutugamba nti bayasamanga ne babawanda mu kamwa. Kye babuzeeko kyokka, ate nakyo bayinza okuba bakwese kikweke. Kati bw'oba oyagala omukisa gwa Katonda ogwo gwe twogerako, Katonda gwagaba ow'omu ggulu, gondera ekigambo kye, kola ekigambo kye. Bw'agamba okulokoka lokoka, bw'agamba okukyukakyuka, bw'agamba okwenenya wenenye, bw'agamba okutambula obulungi tambula bulungi, olyoka olaba omukisa gwa Katonda ogutaliiko bukwakkulizo, olyoka olaba omukisa gwa Katonda ogutaliiko buyinike. Yeremiya essula 17 olunya olw'omusanvu n'olw'omunaana lugamba bwe luti, alina omukisa omusajja oyo eyeesiga Mukama era Mukama ly'essuubi lye. Olaba omukisa engeri gye tugufunamu kwesiga Katonda, obwesige bwo n'obuteeka mu Katonda, n'obutabuteeka mu butanga, n'otabuteeka mu bwoya bwa mbuzi, n'otabuteeka mu bwoya bwa nkoko, ne batakuwa lwala lwa nkoko kulwesiba mu kiwatu mbu weesibye irizi, ne batakuwa bunyenyenkule kubuteeka mu bibbo. Ate nammwe abasamize, mwenna abasamize mbabuulira bali awo abampuliriza, mwenna abasamize Abawarabu, nammwe abasamize Abaganda, nammwe abasamize Abanyankole, abaterekyera Nyabingi, abaterekyera Walugono nga oli Musoga, mwenna mbabuulira tokkirizanga kukuzanyira ku mutwe ne bakwata akanyenyenkule nga bakakutte okalaba bulungi nnyo bakutte mulongo, bataddewo ettaala, ekikenembi oba akanyenyenkule ne kajja ku lubugo ne bakasiba ng'okalaba ne bakateeka mu kibbo n'okera ku makya n'okasaba omukisa. Wabaaki gwasaba akanyenyenkule omukisa? Wabaaki? Wabaaki gwe addira Katonda wo n'asula wansi w'ekitanda gwe n'osula waggulu? Wabaaki gwe agenda mbw'ogenze kugula maziga zaamuzaamu gakuwa omukisa? Wabaaki? Wabaaki obwesige bwo okubuteeka mu bintu ebikolebwa n'obujja mu Katonda eyabikola? Wabaaki? Wabaaki? Waliwo omukisa Katonda gwakuwa nga teguliiko buyinike. Omukisa ogwo bassebo ne bannyabo, omukisa ogwo Bayibuli gweyogerako mu kitabo ky'Abagalatiya nti tufuna omukisa gwa jjajjaffe Ibulayimu okuyita mu Yesu Kristo. Omukisa teguliiko buyinike, tegukusaba mwana wo, tegukusaba nkoko, tegukusaba kintu kyonna, teweetaaga kuyiwa musaayi gwonna. Yesu gwe yayiwa gukola ki? Gumala. Mudduke obuyaaye, mudduke ebintu ebyo ebibatawaanya. Lowooza omusajja omukulu engeri gy'okwata ekikolondolwa ky'omuntu ng'okyesiiga ofune omukisa. Endwadde enjereere, omusajja yali mulwadde, juzi nabasomera hadiisi ng'egamba nti yali mulwadde w'akafuba. Okutte ekikolondolwa ky'omulwadde w'akafuba okyesiiga kubanga oyagala mukisa, naye ng'omukisa Katonda agukuweera bwereere nga tomaze kugusasulira, agukuweera bwereere nga tomaze kugukolera kintu kyonna. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu mbaagaliza saaviisi ennungi buli muntu gy'ogenda okuŋŋaanira. Nze mukwano gwo John the Preacher, emirembe gya Katonda gibeere naawe ng'okkiriza Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwo. Amen.